Akwatidde ekibiina ki NRM mu bendera mu kuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olumaze akkaatirizza ekigambo kye okukuuma entuuyo z'Abannayuganda ze bakoleredde emyaka 4 mu bitundu by'ekigezi. Ono abadde mu disitulikiti ey'Olukiga ne Kabaale. Nga bwe bazze nga bakola mu bitundu eby'enjawulo, ono gy'ayise ng'awenja akalulu abawagizi b'ekibiina ki NRM mu kitundu kino nabo bakedde kwesa bivulu okubugiriza omuntu waabwe. Enkulungo ez'enjawulo mu kitundu kino zibadde zitimbiddwa kyenvu kw'ossa n'okwetoolooza ebipande by'omuntu waabwe wamu n'abeesimbyewo abalala ku bifo eby'enjawulo wabula bonna bannakibiina ki NRM. Nga bwe bagamba nti awabeera essanyu n'amaziga gabeera kumpi, abamu ku bawagizi b'ekibiina kino batendewaliddwa olugendo ne balinnya emmotoka okuva e Kahunje mu Ndorwa West ebatuuze ku kisaawe ky'essomero lya Kigezi awabadde bakubiddwa olukuŋŋaana bagudde ku kabenje emmotoka bw'eremeredde omugoba waayo ne yeefuula emirundi egiwera. Abawagizi ba NRM 11 bwe baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera gye balimu teyeeyagaza. Tutuuseko mu ddwaliro lya Our Lady of Good Health Rushoroza General Hospital abakoseddwa gye batwaliddwa okulaba embeera mwe bali. Okusinziira ku basawo ku ddwaliro lino, abamu ku bakoseddwa embeera mwe bali simbi wadde nga waliwo abamenyesa amagulu. All of them are in stable condition. Apart from a few who sustained fractures, the dislocations, and who are being managed by our orthopedic team, and so far so good, because there is no life-threatening condition here, and some of them are going to be discharged today. Akwatidde ekibiina ki NRM mu bendera ku kifo ky'omubaka wa Ndorwa West Eliabu Mpolera Natulinda atubulidde ng'ensonga z'akabenje kano bwe zaloopeddwa edda eri abakulira ekibiina okuddukirira bakoseddwa. I've talked to the NRM officials and the secretariat is going to handle this, including the owner of the car. They will actually take care of that, because this is a mass party. So when we are dealing with the mass party, we can't also now be like beggars. Wadde nga bino biguddewo bano twalobedde kulojjera muntu waabwe biki bye beetaaga. President atuye n'araganga oruguudo rwa Bunyonyi nke tourism road turukakorwa buri mwaka n'olubaro mu budget na hate bakatemura ebirore bipakingireyo tubakakora. Kyokka Dani Ndikumwami nga yamyuka RDC w'ekisolo agamba nti enguudo ezituuka mu makuumiro g'ebisolo abatuuze zibalaajanira Museveni, ensonga eyo yasuubizza okugikolako mu kakuyege we olunaku olw'eggulo. The presidential pledges, of course, which he has started working on. For example, the tourism roads. He's working on the tourism roads. He's already working on them. We have got the JKS Institute of Science and Technology that is also going to be done. Olunaku olw'enkya Museveni asuubira okubeera mu disitulikiti ey'e Kanungu kw'ossa Lukunjiri ng'awenja akalulu.